Olunaku olw'eggulo Minisita wa Kampala Honorable Hajjat Minsa Kabanda yayanjudde abakulembeze b'ekiseera abagenda okugira nga baddukanya emirimu mu kitongole kya Kampala Capital City Authority nga bano bazze mu bifo by'abantu basatu President Museveni bwe yakutte ku nkoona oluvannyuma lwa lipoota okuva mu woofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti okulaga nti baalagajjalira mu nsonga ya kasasiro w'ekiteezi n'atuuka n'okutta abantu nga Noel Robert yazze mu kifo kya Engineer David Luyimbazi ng'ate agenda okukola ng'ebyobulamu ye Zarango Sarah. Olunaku olwaleero Kisaka ne banne bawaddeyo ofiisi babaddemu mu butongole era ababaddidde mu bigere ng'olutuuse basoose kwevumba kafuba akatakkiriziddwamu bannamawulire. Oluvudde eno bagenze butereevu mu woofiisi ya Kisaka mw'abadde atuula n'agikwasa amuddidde mu bigere Frank Nyakana Rusa kw'ossa n'ebintu ebikozesebwa mu woofiisi eno okubadde sitampu ne ssemateeka w'eggwanga. Bwe gutyo bwe gubadde ne ku woofiisi endala nga n'abalala nabo bawaddeyo woofiisi zaabwe mu butongole. Minisita Minsa Kabanda ategeezezza nti baakussanya essira ku nsonga za kasasiro w'ekiteezi kubanga ono ye yazaalidde Kisaka ne banne Makayi byazaalira ku nsiko ng'agamba nti mu kiseera kino baakafuna bamusigansimbi abasula mu 705 abaagala okukola mu kasasiro n'ebintu eby'omugaso. We are not going to sit here. We are going to meet department by department. We have challenges in markets, we have challenges in roadworks, we have challenges in infrastructure, we have challenges in hospitals, schools, or government schools. So we are going to divide ourselves. We sit in KCCA, we meet all the directors, director by director, the deputy and the director, and they give us reports, verbal reports, then we get written reports. Bw'abuuziddwa ku bbaluwa eyawandiikibwa abaddewo by'obulamu ng'alabula ku kabi akaali kayolekedde abantu b'ekiteezi gye bataatwalanga ekikulu ategeezezza nti bo ebbaluwa eno tebaagifuna. The Director Public Health wrote to the Executive Director reporting about the happenings in what? In Ekiteezi. And they did not react. I think that was the main issue. That letter was not copied to the Ministry of Kampala. It was an internal memo. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.